Weebale nnyo nnyabo omukyala Bukenya naye ate era neebaza nnyo abayinje obulungi bwe mutyo kituzizaamu amaanyi nti ddala tuwera ku mukutu. Tutera okukwebaza Mukama olw'okutukuuma kwatukuumye n'atuyisa mu ssabbiiti eno era ne byonna byatukoledde. Abantu bangi abamu babadde balumizibwa, abalala babadde bulungi, naye bwetyo obulamu bwe bufaanana mu buli wantu. Abakyali abalamu tuteekwa okujja mu maaso ge okwebaza. Fenna nga tuli wamu ku mukutu guno, Mukama alina kyatwagaza era alina kyayagala okututegeeza akawungeezi ka leero. Ekintu kye tugenda okwogerako olwaleero kirina omutwe nti muliraanwa wange y'ani? Muliraanwa wange y'ani? Ekibuuzo kino kyabuuzibwa omusajja looya yali ayogera ne Yesu. Yajja mu maaso ga Yesu n'afukamira n'amugaa nti omuyigiriza omulungi, nkole ki okufuna obulamu obutaggwaawo? Yesu n'amuddamu n'amugamba nti lwaki ompita omulungi? Tewali muntu mulungi okuggyako Katonda. Gw'osoma otya mu mateeka? Looya n'addamu tiyagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna n'amagezi go gonna ne muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Okusooka waliwo ekintu ekikulu ekyaleetebwa okusinziira mu bintu bino ebyayogerwa. Yesu bwe yawulira ekyokuddamu kya looya oyo yaga nti ozze bulungi, n'amugamba nti genda okole bw'otyo oliba mulamu. Genda okole bw'otyo oliba mulamu. Naye kwekuba mu kiseera ekyo looyo ono yayogera ne Yesu, Abayudaaya baali beewoozaako bokka nga balowooza nti be bokka abagenda mu ggulu. Tebaafangayo nnyo ku baamawanga Gentiles oba Abasamaliya oba abagenyi abaali mu bo. Kasita obanga tewali mukomole tewalibanga kitiibwa mu Bayudaaya. Era omusajja ono bw'abuuza nti omuliraanwa wange y'ani, ekibuuzo kino kaali kikulu nnyo era nga kirina amakulu mangi. Yesu bwe yawulira ekibuuzo kino teyayagala kuleetawo discussions ezinaleeta obutategeeragana. Omanyi Yesu yalina amagezi mangi mu kusomesa. Yakolanga bukozi kintu omuntu n'okiraba oba yageranga engero zinojjamu ekikulu. Yesu kyava agamba yagenda okulaba ng'alaba omusajja ono looya ayagala okwefuula omugezi. N'amugamba nti no, ekyo kyoyagala okumanya muliraanwa wo y'ani? Nja kukutegeeza olugero. Kaakati n'olugero olwo luli mu Luka essuula 10 olina olwa 3 okutuusa 37. Mukyala Bukenya lutusomere. Lugamba nti Yesu n'addamu n'agamba nti waaliwo omuntu eyali ava e Yerusaalemi ng'aserengeta e Yeriko, n'agwa mu batemu, ne bamwambula, ne bamukuba emiggo, ne bagenda ne bamuleka ng'abulako katono okufa.
awo kabona yali ng'aserengeta mu kkubo eryo ng'atamanyiridde. Kale bwe yamulaba n'amwebalama n'ayitawo. N'omuleevi bw'atyo bwe yatuuka mu kifo ekyo n'amulaba n'amwebalama naye n'ayitawo. Naye Omusamaliya bwe yali ng'atambula n'ajja w'ali, awo bwe yamulaba n'amukwatirwa ekisa, n'amusemberera n'amusiba ebiwundu bye ng'afukamu amafuta n'omwenge, n'amussa ku nsolo ye n'amuleeta mu kisulo ky'abagenyi n'amujjanjaba. Awo bwe bwakyenkya n'atoola eddinaali 2 n'aziwa nannyini nnyumba n'amugamba nti mujjanjabe, n'ekintu kyonna ky'oliwaayo okusukkawo bwe ndikomawo ndikusasula. Kale olowooza otya? Aluwa kw'abo abantu 3 eyali muliraanwa w'oyo eyagwa mu batemu? N'amugamba nti oli eyamukolera ebyekisa. Yesu n'amugamba nti naawe genda okole bw'otyo. Amiina. Weebale nnyo nnyabo. Yesu yategeeza olugero luno omusajja ono looya. Nga bwe tuwulidde nti waliwo omusajja yali atambula okuva e Yerusaalemi ng'agenda e Yeriko. Olugendo luno okuva e Yerusaalemi ogenda e Yeriko lwali lugendo luzibu kubanga lwayitanga mu ddungu ery'Ebuyudaaya, nga eddungu ekifo ekyo temuli bantu. Abalabe, ababbi, abatemu beekwekanga nnyo mu kifo ekyo ne basobola okukuba n'okutta n'okubba abantu abo abayitangamu. Era lwali luli olwo omusajja n'atandika okutambula olugendo luno. Yali omu. Era bwetuuka mu kifo kyawamu ne bamukwata ne bamuba ne bamusikaasika, engoye zonna ne bazimujjako, ne byonna bye yalina ne babitwala, ne bamuleka ng'anaatera okufa. Naye abali be basaawo, omuntu omu n'ajja, ye kabona. Kabona baate n'akutambulira ku nsolo. Bwe yatuuka mu kifo ekifaanana bwe kityo, n'alaba omuntu ono, ndowooza n'okutya yatya, nakati ngendo wano nange nnyinza okufaana omusajja ono. N'amwebalama n'agenda. Weba weeseewo eddakiika ntono, Omuleevi naye n'ajja era ku nsolo ye. N'atunula omusajja ono n'amulaba ng'agenda kufa. N'aga nti sijja kubeera mu kifo kino kulwawo kubanga abantu bano bayinza okuba nga bali kumpi, nange bayinza okunkuba ne bandeetako obulabe. Naye ne yeebalama n'atambula. Naye nga weeseewo eddakiika, Omusamaliya naye n'ajja. Omusamaliya ono naye yali ku nsolo ye. Bwe yatuuka mu kifo kino n'alaba omuntu agudde wali n'ava ku nsolo ye. Namukwatirwa ekisa. N'asembera okumpi agenda omukwatako ng'omuntu ono akyali mulamu. N'aga nti bwe muleka wano ayinza okufiirawo. N'alyoka addira omuzigo gwe yalina n'amafuta ge yalina n'agateeka mu biwundu bw'omusajja ono bwe baali bakubye. N'addira omunagiro gwe n'agumusiba, aleme kuyita bwereere kuba yali bwereere, n'amusitula n'amuteeka ku nsolo, n'agenda ng'atambula mpola amutwale mu kisulo eky'abagenyi. Omusajja ono Omusamaliya ekikolwa kino kyeyakola ensonga lwaki bamuyita Omusamaliya omulungi. Mu kiseera kino Omusamaliya ono wakolera bino, Abasamaliya n'Abayudaaya baali tebategeeragana. Basanga Omuyudaaya amwandira malusu. Naye omusajja ono Omusamaliya bwe yatuuka mu kifo kino, yava ku nsolo ye n'akwata ku musajja ono era yamumanya nti omuntu ono Muyudaaya. Yamanya nti omuntu ono si Musamaliya. Yamanya nti omuntu ono bibalobe wange singa mbadde musanze obuulirawo yandinkubye. Naye yamulabirira
n'amuteeka ku nsolo ye ne batambula bulungi n'amutuusa mu kifo ekyabagenyi kalugambe nti yamutwala oba mu dispensary wayinza okulabirirwa. Omusajja oyo n'alabirira omusajja oyo okuyita mu kiro kyonna nkakasa nga teyeebaka kubanga yali tamanyi nti bw'aneebaka omuntu ono ayinza okugenda naye n'amulabirira okutuusa obudere bwakya. N'alyoka agamba omusajja oyo yabakuuma ekiro kyonna munnange kwata ssente zino olw'okutulabirira kw'otulabiridde n'okutuyisa obulungi kw'otuyisizza naye munnange ono gwe nazze naye tannaba kuba bulungi okiri omukuuma wano nze mbadde ndi ku lugendo kanyeende naye bwe ndikomawo ndi kusasula ssente olwokuba osaasaanyizza. Njagala banaye mutegeere omusamaliya ono omulungi kabona omuleevi n'omusamaliya ono omulungi Yesu yagera olugero luno ng'alina ekigendererwa ng'ayagala okuyigiriza looya muliraanwa wange y'ani. Yabuuza looya nti ku bantu bano abasatu kabona omuleevi n'omusamaliya ani gwolaba eyali muliraanwa n'omuntu ono yagwa mu batemu. Looya yali tayinza kuwakana, looya yali amaze kukiraba ono yamukolera ebyekisa yali muliraanwa we. Bassebo ne bannyabo Uriya ansa Yesu gye yadda mu mulooya n'amugamba nti obanga wekityo bwe kiri naawe genda okole bw'otyo oli wa mulamu. Yesu akugamba gwampuliriza. Yesu aŋŋamba nze ayogera tusobole okubeera abantu ab'ekisa era abantu betutamanyi kubanga ekyo Yesu kyayagala. Njagala mukitegeere omuntu ono bwe yakubirwa Yesu naye bamalayika be baali mu ggulu awo nga bamutunuulira bwali baabonaabona balina peyini. Yesu yennyini ye yaweereza kabona okuyita mu kifo ekyo. Omuleevi yaweerezebwa Yesu mu kifo ekyo. Abantu bano bombi baali Bayudaaya era baali bantu abakola be bantu abalondebwa okunnyonnyola abantu ebyawandiikibwa be bantu abalondebwa okukulembera abantu mu kkanisa okutegeera okwagala kwa Katonda gye tuli. Naye ekyennaku ennyo bwe baatuuka mu kifo kino omusajja ono we yali ate nga yali mu Yudaaya munnaabwe bamwebalama bwebalami ne bagenda. Eggulu lyatya, eggulu lyaterebuka, eggulu lyaggwamu amaanyi nti kale bano bakulembeze bangereze. Omuntu omukulembeze bw'ati n'abanga tasobola kusaasira muntu abonaabona bw'atyo. Naye akiraba omuntu ayayita bumanyi ataali mu Yudaaya najja n'amukwatira ekisa n'amuteeka ku ndogoyi ye n'amutwala ekisulo ky'abagenyi n'akozesa eddagala lye omwenge oyo ebintu ebyo bakozesanga okusobola okutta obulumi. Baalinywanga omwenge baagunywanga ne gubanga gutta obulumi teemikiira. Naye ate nabo bwajja engoye ze munagiro gwe n'amusiba alina kulaga buweerere bwe n'asula naye nga muganda we ate nga baganda be baamulese. Nyabo naawe nsebo ampulira Mukama akugamba nti tambula genda okolenga omusamaliya oyo bw'akoze ojja kubeera bulungi. Mu maaso gaako waliwo olujja lunene eyambuka. Bannange omuntu ayogera bamutinge bannange. Nyera mu maaso
Luka nya onyole 18 n'ole 19 mukyala Bukenya kisomereyo. Tugamba nti omwoyo gwa Mukama guli ku nze kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi. Antumye okutenderera abanyage okuteebwa n'okuzibula abazibe b'amaaso, okubata ababetentebwa, okutendera omwaka gwa Mukama ogwakkirizibwa. Ebintu ebyo Yesu yabisoma bali mu yeekaalu nti bwe yajja ku nsi kuno yajja okuzibula abazibe b'amaaso, yajja okugyawo peeni mwabo balina okulumwa, yajja okubuulira obubaka obulungi eri abo batabumanyi, yajja okukunula abo abasibiddwa sitaani. Abantu bano ababiri, kabona n'omulenzi, gwe mulimu gwennyini gwe baakolanga mu kkanisa Yesu gwe yajja okukola. Naye Yesu bwe yali ku nsi eno emyaka 3 gye yamala, teyayitanga ku muntu eyalina okulumwa. Bwe yasanga ng'omuntu afudde, yabayimirizanga, omuntu n'amujuukiza. Bwe yasanga ng'omuntu omuzibe w'amaaso, yabayimirizanga n'abazibula amaaso. Teyayita ku muntu yenna mu bulamu bwe. Naye kikwewuunyisa okulaba nti kabona n'omuleevi, abantu abalonderwa mu kkanisa okukola omulimu guno Yesu gwe yakolanga, baalinga boogera byogezi ku mimwa so nga mu mutima tebabituukiriza. Bamalayika ba Mukama babeera mu ggulu nga batunuulira ku nsi okulaba abantu abo abali mu nnaku, abantu abo beetaaga obuyambi, era babanga bali ready okuyamba omuntu oyo akwata mu nsawo ye oba akozesa ebyo byalina okusobola okuyamba abantu bano okubajja mu kulumwa kuno. Era bw'obayitako obuyisi nga tobalaze kisa, balumanye era baggwamu amaanyi. Njagala bannange tumanye ensonga eno wano wenjagala okwogerera ku kintu kino ti mu kiseera kino mumanyi ffenna bituyitamu. Tulina muganda waffe Emakula mukyala we yafa era kati ali funeral home. Nekinjagala mukimanye nti abantu bangi tubali tetumumanyi abadde yakajja kuno, oba oli awo balitabeeranko naffe mu camp meeting ya Ugama bwetumwogerako abantu amubayiza okubuuza tuuse Makula yaluwa nga tukimumanyi. Tetuyamba ba Ugama ye bokka, naye tunayamba buli muntu. Bannange njagala olugero lw'Omusamaliya omulungi okuyigiriza ekyokuyiga nti muliraanwa wo ye muntu asoma mu kanisa mw'osoma, si ye muntu akumanyi n'erya naye buli kiseera. Si ye muntu ayina kala y'emu gy'olina, si ye muntu ayogera olulimi olumu lw'oyogera, naye ye muntu yenna ali mu maaso go eyeetaaga obuyambi bwo. Njagala tutegeere bannange nti okujja kwonga tulondawo ekintu ono Omusamaliya omulungi kye yakola, obukristaayo bwaffe bujja kuba buzibu mu maaso. Katonda ye atugamba nti obanga munjagala munaakwatanga amateeka gange, era abantu bonna bwe banaategeerera nti muli bayigirizwa bange bwe munaayagalanga omu ne munne. Muteekwa okuba nga mwagalana okuba nti mweyita abakristaayo, naye mubanga nga temulina mikwano temujja kulaba bwakabaka bwa Katonda. Okuviira ddala
tusome mu Kuva 23 olyokwano olwokutaano. Tugamba nti bw'osanganga ente y'omulabe wo oba endogoyi ye ng'ekyama tolemanga kugimuleetera nate. Bw'olabanga endogoyi y'oyo akukyaye ng'egalamizibwa wansi w'omugugu gwayo, bw'oyagalanga obutamuyamba tolemanga kumuyamba. Neebale nnyo. Ago gaali mateeka agaweebwa Musa agaali gateeka okulungamya abaana ba Isirayiri okutambula mu ngeri ennungi. Nti bwe wasanganga ente ya munno ng'evudde mu lugo lwayo etambula ebula, oba ndogoyi ye ng'egenda, waali oteekwa buteeko okuva ku ebyokola ogikomyewo gy'oli, newakubadde nga nyinyo taliiwo. Bwali buvunaanyizibwa bwo okulaba nti okikola. Obanga waliwo amateeka gakwata ku nsolo, olowooza tewaliwo mateeka gakwata ku bantu. Abantu bano ababiri, kabona n'omulenzi, baali bagamanyi naye baali kyebagateeka buteesi mu nkola. Era okiraba nti tuteekwa okweddamu ne tumanya ye bannange okusaba tusaba. Mu kkanisa tugenda, ebitundu bye-10 tubiwa. Tukola bulungi discussion mu somo lya subject. Ddala tumanyi kye kitegeeza okubeera omukristaayo. Ebyo tuyinza okubiga ati okubyebuuza, naye oteekwa okumanya okwagala kwa Kristo kwalina. Era okwagala ku Kristo kweteekwa okuwa abantu abatwetoolodde, si kirala. Tusome Deuteronomy 10:17 okutuusa 19. Okirabye naawe? Lindako katini. Deuteronomy 10:19. Lindako. Kirizaako. Kyamateeka. Ekyamateeka, ha? 17 ne 18. 17 19. Lugamba nti kubanga Mukama Katonda wammwe ye Katonda w'abakatonda era Mukama w'abaami, Katonda omukulu ow'amaanyi era ow'entiisa, atatya amaaso g'abantu so talya nguzi, asalira omusango omulekwa ne munnamwandu, era ayagala munnaggwanga ng'amuwa ebyokulya n'ebyokwambala. Kale mwagalenga bannaggwanga, kubanga mwali bannaggwanga mu nsi y'e Misiri. Weebale nnyo. Mukama yagamba abaana ba Isirayiri nti muteekwa okwagala abagenyi abali mu mmwe. Yesu yalagira abantu eddiini entuufu yeyo ekyalira bannamwandu. Eddiini entuufu yeyo erabirira abaana enfuuzi abatalina bakadde baabwe. Abantu abo abatalina buyambi oteekwa okubawa emmere, oteekwa okubambaza, era oteekwa okulabirira abantu abatasobola oba abateesobola abali mu mmwe, kubanga mwali bagenyi nga bwe bali mu Misiri, era nga ddala bwe kyali bambi. Bwe kigamba mu Yobu 31:2 nti Yobu teyalekanga muntu mugenyi kwebaka mu luguudo n'asulamu ekiro kyonna. Yalaba nga amuwaliza era ng'amusikiriza okumuleeta amufune w'anaasula. Ogenda okulaba bamalayika ababiri abakyala ewa Lutti mu Sodoma. Lutti yabasisinkana, yagenda okulaba ng'obudde bugenda buziba. Naga nti bannange mujje tugende musule ewange. Naga tujja kusula mu luguudo. Naga nti nedda bannange mujje. Era ne bajja
mumanye ebyaliwo obudde nga buzibye abantu b'ekibuga bajja ne bakongona ewa Lutti nti abantu abo baliwo abajje wano naye kati abantu bange mubalike banaye bali wano nange mubalike tuba tubakole bitwagala Lutti nabaga nti bannange abantu bano kye nabawaliriza okujja beegaridde mubakola bubi nina abawala bange wano babiri kamba bawe nti nedda ffe twagala bali naye abantu bano abaali abagenyi bagenda ne bakwata Lutti ne bamusika ne bamuzza munda abantu bali ne babaziba amaaso ne bagenda nga tebalaba ndaba bakimanye nti gaali mateeka mu Isirayiri okulabirira abantu abagenyi abannamwandu n'abo batalina bakitaabwe n'olwekyo abantu bano ababiri kabona n'omuleevi baalinga ebintu ebituufu bali bateeka okuba nga babimanyi naye tebaabukozi Omusamaliya ono bwe yajja ye teyabuuza ono yaani omuyudaaya twagalane titukolagana teyabuuza yava buve ku ndogoyiye n'amulabirira n'amuwaawo okusula n'awaayo sente ze era n'amuteeka mu mikono emirungi bwe yagenda awo Kristo yasanyuka nnyo bwe yaba mu Musamaliya bwe yakola ekintu ekisanyusa ekifaana bwe kityo singa nga naawe weewaayo okukola ng'Omusamaliya ono omulungi Mukama ajja kukusanyukira era ajja kukuwa omukisa ndebala tukitegere bannange nga tuddamu ekibuuzo wano muliraanwa wange yaani lweyo kye yabuuza Yesu muliraanwa wange yaani ate nga bwe nayogedde okuva ku ntandikwa nti Abayudaaya tebaayagalanga bantu bagenyi batamanyi bw'abanga Omusamaliya bw'abanga mukwano gwabwe bw'abanga omuntu naddala atali mukomoli gwe nga tebakuwa kifo nga tolina kifo mubo era ddala bambi baalibo balowooza nti mu maaso ga Mukama bye bokka bye yayagala naye nga mukimanye nti muliraanwa kireyo yekka gw'obeera naye nga bano baali balowooza naye y'oyo yekka alina okulumwa era abonaabona omulabe Sitaani gw'atadde mu buzibu mulabirire muwe ekyokulya muwe ekyokunywa mwambaze era naye asobole okuwulira obulungi kubanga Yesu singa yali wano kiyandibadde akola naffe nga bwe tuli wano nga tulina bannaffe abali mu kubonaabona abafiiriddwa abantu baabwe nga tebasobola katubalabirire katubawe obuyambi tulabe nti tubawa okubeera okulungi muffe era bawe okwesiga nti Mukama ali wamu nabo tulina okulowooza afe tetumumanyi tetujja kumulabirira tetulabirira baawugamba kyokka nedda si kirungi bannange kaakati mu ekyolubereberye Yokaana essula 2:6 Yokaana ekyolubereberye essula 2:6 lugamba nti ayogera ng'abeera mu ye ekimugwanira naye yennyini okutambula nga ye bwe yatambula ayogera nti mbeera mu ye kasogamba nti nze ndi mu Kristo oteeka okutambula nga Kristo bwe yatambula bw'obanga otambula mu ngeri ndala gwe nayogera nti nze ndi mu Kristaayo ate ng'otambula nga Kristo bw'ataatambula oba weerimba nawe kitegeere nti Omukristaayo
kintu kyangu n'ekizibu ddala. It is a challenge. Kituwa ekyokuyiga kinene nnyo. Lesson yeetagibwa mu kiseera kino okugiyiga nti okwefaako ffekka kimazeewo amaanyi okwagala. Twefaako ffekka. Tetufaayo nnyo ku bantu batubeera nabo. Tetufaayo nnyo ku bantu simanyi abalala bamulabirire be bamumanyi. Tubeere nga tukolaganira wamu. Tuteekwa okumanya nti obukristaayo oba omukristaayo alimu ku bakristo. Kristo ye yesobola tweyita abakristaayo. Okujjako ng'okwefaako mu bikolwa ebirungi mu maka gaffe, mu bantu abatwetoolodde, oba mu kkanisa, okujjako nga tubikola mu bitundu ebyo, obukristaayo bwaffe bunaabanga tebutuyamba. Mu Matayo 10:8 tugamba nti muwonyenga abalwadde, muzuukizenga abafu, mulongoosenga abagenge, mugobenga dayimooni, mwaweebwa buwa nammwe muwenga buwa. Kiri kyennyini weebale nnyo nnyabo. Muwonyenga abalwadde, muzuukizenga abafu. Yesu bw'atyo byagamba abayigirizwa be, mbawadde obuyinza buno mu bukozese. Baba lwa bwereere nammwe mugabe bwa bwereere. Mukama yatuleta mu Amerika wano. Yes, twasasanya ssente okulinnya ebinyonyi okujja. Naye omukisa gw'okujja wano gwatuweebwa buweebwa. Kubanga singa ng'obadde oyagadde okulaba abantu abali mu Uganda oba mu Afirika wonna abaagala okujja mu Amerika wano, layini tekoma. Bangi baagala nnyo okujja wano. Naye lwaki balondayo ggwe? Waweebwa omukisa ogwo okujja wano okubeera ekyokulabirako eri banno. N'olwekyo bannange twaweebwa buweebwa naffe tuwenga buwa abantu. Tulage ekisa gye bali, tulage okwagala gye bali. Ate Galatiya 6:1 lugamba nti abooluganda omuntu bw'alabibwanga ng'ayonoonye mwaba omwoyo mumulongoosenga ali bw'atyo mu mwoyo gw'obuwombeefu, nga weekuuma wekka naawe olemenga okukemebwa. Eyo kyennyini ky'abooluganda. Bwe mubanga muli mu kkanisa oba muba muli mu kibiina oba bwe mubanga muli mu organization engeri gye tulimu, olabanga muno ayonoonye, bw'aba alina omwoyo omusembeze mu mwoyo omukakkamu. Temumutunga butuuzi, temumunenya bunenya, naye mumukwata empola asobole okukomawo okubeera ekitundu kummwe. Tuleme kumugeya bugeya, kumucunga bucunzi na kumulemesa. Abantu bangi baweddemu amaanyi era bangi ne bava mu kukkiriza olw'okubanga babuliddwa omuntu omubaati abawe ekigambo ekyekisa ekiyinza okubawanguyisa. Abantu bangi baweddemu amaanyi. Abantu bangi bavudde mu kulwana kuno kwe tusitwagulinga okugenda mu ggulu, kubanga tewali n'omu abakwatira kisa. Tewali n'omu abagambako nti owange olyutya. So ng'ekigambo ekimu bwe kyandiyinza okukola enjawulo nnene era n'okukomyawo obulamu bw'oyo abadde agenda okubula. Toyitanga ku muntu abonaabona. Toyitanga ku muntu yeetaaga buyambi bwo. Era olugero lw'Obusamaliya ono omulungi kalutulage nti twetaaga okuyamba baliraanwa baffe nga bwe tweyagala ffekka. Wano wenja okwogerera ekintu nti emirundi mingi ffe tulina mmotoka tetukyagendera ku nsolo bannaffe ze batambulirangako. Bw'obanga otambula mu kkubo osanga omuntu ng'atambula ebigere, nze mbalabye, nze mbasanga. Niyo gino kuba ng'akukuba omukono. Abalala abasibatwalira ddala abo.
nti lwaki abo balina emmundu bayinza okukuba ne bakutta oluusi eboogera ebiba bituufu naye oluusi tebiba bituufu n'agamu nze ku bwange weewaabo simanyi obanga kiri eno mwokulawoma yokka ntambula nnyo ku mirimu gyange era nsanga abantu bano bangi naye bankuba omukono nyimirira nimbule tolagawa ega nti nyimbe wano ngenda sigenda wala nnyo weekoma wenda akukomya tekale nemutwalako nemuleka naye tomuleka mulesi abalala bayinza okubanga bali homeless nga tebalina webasula naga nti nunanga empaayo ka sente omulaga ti abo baagala kufuna sente bagende bagule drugs abo baagafuna sente bagende banywa omwenge si mulimu gwoggwe ampuliriza okusalira omuntu omusawo kyagenda kugula mwenge nti oba agenda kugula drugs kubanga tomanyi kyagenda kukola oba oli awo amaze ebbanga nga talina mmere ayagala buyambi muwe osobole okumuyamba oba oli awo agwoyinza okulokola obulamu bwe okubeera obulamu si mu nsi eno yokka mpozi ne mubwakabaka bwa Katonda bannange nejjukira bulungi mu kiseera bifu yayogera ne bayigirizwa n'abagamba nti yagera engero nti mu kukomawo kw'omwana w'omuntu agenda kusanga ekibiina ekimu eky'abantu embuzi n'endiga kaakati n'asanga endiga nawe abange mugwe mujje eno musikire obwakabaka bwa Katonda kubanga nali bwereere ne munyambaza nali mukomera ne munambula taalina kyakulya ne mumpa emmere abatukuvu ne bagamba nti taale twakusanga ddi ng'oli bwere ne tukwambaza oba twakusanga ddi ng'oli mukomera ne tujja kukulaba oba twakusanga ddi nga tolina kyakunywa ne tukuwa amazzi n'onywa navuga nti mwakikola omu kwabo abansinga obuto mwakikola nze ndogala mukimanyi nti bw'okola ekikolwa ekirungi eri omuntu afaanana bw'atyo oba tokikozeyo yekka naye bwekikoze Kristo yennyini naye ensonga lwaki akugamba Bebulaniya nti okukolanga obulungi n'okukkaanya temwerabiranga kubanga musembeza abagenyi oluusi bw'osembeza abagenyi ojja kwesanganga bwawe bw'osembeza bamalayika nga tomanyi ate bw'ogaana ojja kubanga ogobera bamalayika okuva mu maaso go bannange njagala mutegeere mulimu gwe ng'omukristaayo mulimu gwange ng'omukristaayo okulaba tusembeza abagenyi abali mu ffe tuseme mu lubengo ery'ettaano olwolwalirumu ennya lugamba nti lugamba nti Enoka n'atambulira wamu ne Katonda so n'atabeerawo kubanga Katonda yamutwala. Weewaawo Enoka yamala emyaka 65 n'azaala mutabani we Mesuseera. Mesuseera oyo ye yawangaala emyaka 969 era mu bantu abaabulijjo ab'oku nsi kuno yakyasinza okuwangaala ennyo. Naye Enoka ng'amaze okuzaala omwana oyo yasembera nnyo eri Mukama n'atambula emyaka 3 ng'ali kumpi nnyo ne Katonda n'ayagala Katonda n'omutima gwe gwonna n'emmeeme ye yonna n'amaanyi ge gonna n'amagezi ge n'emuliraanwa bwe era olw'okubanga yakikola ekyo Mukama yamufuusa n'amutwala nga talage kufa. Bannange muganda wange ne mwannyinaze njagala mutegeere nti okukyusibwa kwaffe kutugamba nga Yesu azze omulundi ogwokubiri tekujja kuba kwakulonda bulungi kutyo nze nyiizi enkoze ntya n'olwekyo Mukama ebikolwa byaffe biteekwa okubanga byeyo byennyini ebifaanana Yesu bye yakola. Naye banga otambula n'olaba banne nga bali mu kubonawo n'obayita ku luyisi
oba otambula n'olaba omuntu agudde ku lugulu olamutu omufaako obwo buvunaanyizibwa bwo okumulaga ekisa. Yesu kyeyandimulaze mu Ephesians tujja kugenda mu Yokaana 3:16 nga tumaliriza. Tugamba nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Weewaawo Mukama yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka bw'ati. Kwegamba najja n'akufiirira nze n'anfiirira ggwe tusobole okulokolebwa. Omulimu gwaffe tetulina kusasula ssente naye kumukkiriza kyokka. Mukama yasasula ebbanja litwalina eggene nga tetusobola n'akamu kulisasula ye yekka, nga mu nsi yonna mu universe yonna nga tewali n'omu asobola kukikola okuggyako Yesu Kristo yekka. Era ye bwe yakikola yalaga okwagala kwe okwa waggulu. Mu Ephesians 2 oba Philippians 2 onyala okutwala okutuusa 8 tusomereyo dubadde tebuliiko naye tusomereyo lyabo Philippians indako mpaaka eddakiika sekendi emu. Bafilipi neka 2 onyala okutwala okutuusa 8 5 kutuusa 8 ssebo. Mwe mubeerengamu okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu, oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza kintu ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda, naye yeggyako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu, era bwe yalabikira mu mutindo ogw'obuntu ne yeetowaaza nga muwuliza okutuusa okufa, era okufa okw'okumusaalaba. Webale nnyo mubeerengamu okulowooza kuli okwali mu Kristo Yesu. Yesu yali butonzi yennyini, yatonda buli kintu kyonna kye tulaba ku nsi eno, abantu, emiti, ensolo, ebinyonyi, byonna ye yabitonda ate ye nannyini byo. Naye yava mu kitiibwa ekyo nakka n'amala emyaka 30 n'omusobyo ng'ali mu ffe. Yatambuzanga bigere, yali asobola okwekolera emmotoka naye yatambuzanga bigere mu nfuufu n'agumira ebbugumu eryali mu Buyudaaya kubanga baabeeranga nnyo mu ddungu, naye n'abeera naffe. Bwe yajja n'abeera naffe ekyo tekyamala, naye ate n'afuuka omuddu waffe n'atuuka n'okutunaaza ebigere. Bwe yatunaaza ebigere abalala baali baga nti n'atunaaza nabandi bwe kikunaaza bigere tosa kimu nange. Bweffe ne bakkiriza n'abanaaza ebigere. Nze ekyamaze okukikola nakka okusinga awo n'agenda n'afuukufa ogw'ensonyi okw'okumusaalaba. Era ekyo kyonna yakikola gwe nange tusobole kuba balamu. Tuteekwa okubaamu okulowooza kuli okwali mu Kristo Yesu. Yesu yeewaayo gye tuli n'atufiirira. Singa nga teyatufiirira ebyaffe byandibadde biwedde. Era Mukama kyava atugamba obanga munjagala mwagalanenga. Abantu bonna kuba n'amanyanga nti muli bayigirizwa bange. Okubanga tusobola kwagala Katonda okutuuka ku mbeera eyo, tetubanga tetusobola kubeera nati karakita eno y'okwagala which is the basis of God's government, tetujja kusobola kutuuka mu ggulu. Mukama atuyambe tusobole okufuna
endowooza eno obwetoowaze ey'okwagala okulaga nti tufaayo nnyo eri bannaffe okusinga ekikikoze. Bwe ŋŋambira bannange nti ffenna abali wano oba tuli baawugama oba tituli baawugama oba tuli mu Amerika oba tuli mu Canada oba kasitowuliranga nti omuntu gundi ali mu buzibu, yamba buyambi. Tobuuza nti mumanyi, kubanga bubanga obuuziza nti omumanyi olwoba tofuuse nga Kristo. Kuba Kristo bwe yasanga ng'alumwa teyabuuzanga nti ono yaani ando simumanyi kijja kumuyamba. Yamba buyambi kubanga Yesu omukulembeze waffe era kiki okulabirako kyaffe. Mukama atuwa omukisa tubeeko bye tuyiga okuva mu byawandiikibwa bino. Amiina. Amiina.